topic ezimu kudoleza somesaako mu kyokuna bagita plants okay tukuyiriza okulima ekizo ky'obuza bakita seed viability oteekera otya ensigo ennamu nga tonnaba kusimba ekiza nti wateeseteese ensigo eno kuva dda wagiteekateeka nga nekuba tenatandika kutonnya ogezesa otegeere viability emmere ensigo eno obwemba ngisimbye percentage kyemera ogikebera. Number one, ensigo gy'onaasimba terina kubaako damage, terina kubaako damage. Twagala okukubiriza bannaffe abeera mu kyalo eyo nti ensigo esimbibwa tekubwa miggo. Bw'oba onaasimba kasooli toteeka kasooli mu bikutiya n'omusekula emigombo ate omala gyemu ensigo ogenda osimba. Oyo tajja kumera. Bw'anaaba ameze seed viability ye oba percentage kwamerera ejja kuba ntono. Ojja simba line 10 osange ng'olinamu amabanga obeere ng'olina okukola kiyita gap filling. So tugamba ensigo terina kubaako damage. Okay? Okutuba yamenyeseeko wano wansi bagirumye mese yagirumyeko bagibongodde ensigo esi nnungi. Ekyokubiri, ensigo gy'onaaba osimba kakasanga teririddwa kawuka kawuukumi kibaita bin wifo maize wifo kakasanga teririddwa kubanga obuwuka buno bwetuyita kawuukumi ali akaze ndiwulira alya mubisi kati kawuukumi onendiwulira waba yalidde empeke y'akaso togisimba tejja kumera. Okay? Kawuukumi bw'ayingira mu kijanjaalo alyamu akamera. Wegenza akanya ekijanjaalo kiridda kawuukumi bw'okimenyamu wakati kyekibaamu nakantu wakati akantu ako akamera. Ne kasooli kawuukumi bw'ayingira alyamu akantu akayero ako ke kamera. Kakali kakasanga ensigo gy'ogenda osimba teririddwa kawuka. Lefena ekyokusatu kakasanga ensigo gy'ogenda osimba erimu ku byo bingi nyo tetuyinza bimalayo naye ensigo kakasanga gy'ogenda osimba ensigo eyo sindwadde tegongobadde ensigo kubanga bw'osimba kasooli nga wamujja kasooli maama we nga yali mulwadde kyasesa hayi nti kasooli gw'ogenda osimba alimu obuwuka era agenda kulwala. Lefena kakasanga ensigo gy'ogenda osimba teyali ndwadde ensigo kuwa gigi yalinamu. Nakola njajja wange ekyalo bakita Bugulumbyawo njagala obbalamusaako mukyala w'omugenzi Ndase Jonasani Bugulumbyawo twakula tumulaba nga bw'amala okungula kasooli ajjamu eminwe gyalabanga misajja ng'empeke esanyusa okulaba n'azikweka lwaki yeteekerateekera okusimba sizoni ejja ng'akebera bulungi. Ono kasooli munnandi simanyi ono kasooli biki ono bijanjaalo kanyeebwa ono kabonge ono biki ng'abeera n'obubbo bwe ategeka ensigo n'agyekebejja terimugwako bugwi ga accident. So basanga ensigo gy'ogenda osimba sindwadde. Osanga abalimi abamu nga katamanyi nakyagenda simba sizoni eddako naye mulimi kubanga eriyo omuntu nga talina nsigo naye ng'agamba nti njagende w'amatovu muggyeko ensigo y'akasooli oba mu dduuka gundi naye wabawo omuntu omu nga talina nalowooza yagenda ku dduuka naye nga tamanyi ng'agenda kubanga asabiriza. Ekyokubiri ntera okugamba abalimi mukulu musomesa ne ŋŋamba abalimi ne ntegeeza nti bw'obanga kasooli ono gw'osimbyeko gw'oyagala oddemu osimbe mu buyiseewo sizoni egi kati ninayo abalimi ali okumpuliza nga yakaziza kasooli wa sizoni eno ali okugwako nga gwagenda okusimba oba ebijjanjo bya sizoni eno nga yabirabye nga birungi nga byagenda okukola ki byayagala zeeyo. Naye nze njagala mutegeeze oba njagala nkutegeeze gweomuyizaffe omulungi nawe omulabi waffe ali okutulaba nti ekijanjaalo ekyo kiwe sizoni nnamba ekiyiteko ate mbanga okyanika oba kasooli obenga okola ki olyoka omuteeke ku sizoni eddako. Kitegeeza bw'osimba mu January omwaka guno gwe tulimu sizoni eddako ddamu January ensigo eyo gitereke ebenga esobola okuba nga evaayo okwekyoyagala so si kujja newakwadde eminwe egyo mirungi obenga ate okaza ate osimba oyo yennyini ozeeyo. Ekirala ssebo kasooli ensigo tugamba nti weyagala osigala ng'okyakungula amakungula amalungi mu kasooli wa mu nsigo eyo wa kasooli wa binyeebwa bijanjaalo togizaayo mu ttaka mirungi gituuka 3 bw'ogisiima nti guno gumu
nojjako ensigo kwegwa simbi twogera ku oyo omuntu mufuna mpola naye ate ensinga bwekuze bwobanga gwosogenda kuduka n'ofuna kati twogera ne mufuna mpola oba n'omuntu nga ensawo yo bagikubemu ebituli nga abaana ne bagikubamu ebituli olwa school fees gwe twogera naawe tugamba nti kasooli bw'oba omulimye sizoni n'okungula nojjamu ebintu gyogamba nti birungi giwummuzeemu sizoni emu nga mukulu matuvu agambye ogizeyo sizoni egwokubiri omanyi gye mirundi ebiri giziza mu ttaka bw'oddamu n'okungula ogizeyo ogwokusatu tozaayo nsigo eyo mu ttaka ejja kuba nekyakuwa omanyi bwe twasomera agriculture kusomera bugulumbya o secondary school twasomera twasomera bakitanga production curve nti ekintu nibambuzi nti kuba ogirunda omundi ogusooka tugereze ku nte omundi ogusooka webeekuwa lita 2 okuddako ejja kwongera ekuwa 22 yongere ekuwa 25 paka linatuka ku maximum yaayo tugeze nga 3 bwe tuba ku lita za 3 ejja tutandika